ebisiyaga bya ddala. Ekisiyaga kyo kifuuse ekisiyaga, ebisiyaga bya ddala. Nze mentality yange mu bwongo nali ndowooza ebisiyaga by'abasajja bokka. Ebisiyaga si by'abasajja bokka, gwe wenna na mentality. Ebisiyaga bya ddala, si mu basajja si mu bakazi, ebisiyaga bya ddala. Okutemanya nti bya ddala baava ne ku level ey'okwekweka kati nga baasabira ddala obufumbo ne makereziya bagendera ddala ne babagatta. Ekisiyaga awo kituuse. Omuntu n'agamba oba omukazi w'atuukira okugamba mukazi munne nti nandiyagadde okubeera nga nkuwasa, ne gwe bagambye n'awulira essanyu nnyo n'akaaba n'okukaaba amaziga n'agamba yes I do. Ensi egenderera. Omanyi waliwo kye bagamba bakiyita batya? Waliwo kye bagamba nti wayinza obbeerawo ensobi oba obulabe, oli n'akutuusaako obulabe, naye waliwo obulabe obuba businga ku bulabe. Kale waliwo ekibi ekisinga ekibi, byonna biyinza obbeera nga bibi naye nga waliwo ekibi ekirungirungimuko. Oba kati waliwo story gyekkoleddeko awo ya engagement, ebifaananyi bya saturatinze ng'omusajja akoze engagement ng'ayambadde akakookolo. Kati oba ogamba at least tugende na kino instead of abakazi ate okugenda beewase oba abasajja okwewasa, at least tukkirize abasajja bwe babiraba ku engaging at least ajje n'akakookolo, kubanga abantu bayogedde bingi nnyo ku engagement eyo. Bw'ate oyo kyakakiyita ate oyo alina okubeera nga alinayo omukyala we, oyo alina okubeera kino na kino. Kale at least tugende n'ekyo than ensonga ozituukako ne zikusoberera ddala ddala. Eno bisiyaga, eno engagement bayambadde akakookolo, eno biki, n'osigala ng'oli confused. Wano ku SMX Media kankusabe subscribe ng'onyigende ku notification bell eyo, ebisigadde obitulekere.